emikono gyo waggulu. Nsaba emirembe gya Kristo gibeere naawe. Nsaba emirembe gya Mukama waffe gibeere n'obulamu bwo. Nsaba emirembe gya Kristo gibeere naawe. Nsaba ogende mu ofiisi nga akuwalana ya resigninga. Nsaba Katonda akikolere akuwa emirembe gye eyo mu katale nga akulemesa yagenda yasibamu ebintu bye abadde alowooza nti ojja kulemererwa yaba alemererwa. Nsaba otwole emirembe olabe nga abalabe beegoba, olabe nga abalabe beetuga. Omulabe wa Yesu yeyaggwebwako emirembe gwe bayita Yuda Iskariyoti yeetuga nga Yesu tannana kye yabadde. Nangirira mu linnya lya Yesu saavisi eno ey'emirembe otwolemu emirembe. Saavisi eno ey'emirembe otwolemu emirembe. Eyakukyawa akulabe ng'oyongera kugejja. Eyakukyawa akulabe ng'oyongera kunyirira. Eyakugobesa ku mulimu omuyiteko ng'ali ku bigere nga gwe weevuga. Emirembe gya Mukama gyeyongere obulamu bwo. Emirembe gya Katonda gyeyongere obulamu bwo. Nsaba Katonda akumpeera emirembe. Nasigadde neebuuza okuva Yesu yakimbikulira wiiki ewedde lwaki abayigirizwa teyabagamba nti muyite wano nzize kubatolosa. Lwaki abayigirizwa Yesu teyabagamba nti mutoole ssente ezisinga ze mwali mukutteko. Lwaki abayigirizwa Yesu teyabagamba nti mujje mbabuuse. Lwaki abayigirizwa Yesu teyabagamba nti muwanike. Neyabaga nti peace be with you. Emirembe gibe mu mmwe. Emirembe gibe mu mmwe. Emirembe gibe mu mmwe. Yesu ali mujiga bawanike emikono gyo. Emirembe gibe mu mmwe. Emirembe gibe mu mmwe. Emirembe gibe mu mmwe. Eyakugalira amakubo ogenda okulira nga yeetuze. Emirembe gibe mu mmwe. Eyakusala ebigambo byonna bimukyukire. Emirembe gibe mu mmwe. Eyakwagaliza ekkomera ye bamusalire gwa kuttibwa. Emirembe gibeere mu mmwe. Emirembe gibeere mu bulamu bwammwe. Emirembe gibeere mu mmwe. Abayagala okumalawo emirembe gya Danyeri tebasobola. Danyeri teyaggwebwako mirembe ne bwe yali mu bunya bw'empologoma yalina emirembe. Ate mwatuye bwe bamugyayo bo ne babateekayo. Bayibuli egamba nti empologoma ne zibuuka nako ne zibamenyaamenya amagumba nga tebanaba na kutuuka wansi. Emirembe gibeere mu bulamu bwo. Wali mu kuwangula ng'owangudde lwa mirembe gy'otwala olwaleero. Bagenda kulabako ku Mande ng'oli wa mirembe mu linnya lya Yesu. Bagenda kulabako ku Tuesday ng'oli wa mirembe mu linnya lya Yesu. Bagenda kulabako ku Wednesday ng'oli wa mirembe mu linnya lya Yesu. Bagenda kulabako ku Thursday ng'oli wa mirembe mu linnya lya Yesu. Bagenda kulabako ku Friday ng'oli wa mirembe mu linnya lya Yesu. Bagenda kulabako ku Saturday ng'oli wa mirembe mu linnya lya Yesu. Katonda akumpeera emirembe. Imusa emikono gyo waggulu. Akuwa emirembe n'emyaka gye gibadde gyesaze gikomewo. Emirembe gikugwako n'otunula ng'omukadde. Emirembe gikugwako n'otunula ng'omuntu omubi mu feesi. Emirembe gikugwako n'otunula nga atalina ssuubi. Nsaba emirembe. Yagamba mutwole emirembe. Yagamba tutwole emirembe. Yagamba tutwale emirembe. Yagamba tutwole emirembe. Ebizibu bikusanzeewo era bigende. Bakuwa lipooti emintu omutima gw'omulwadde ate n'ogwebwako obugwebwa mirembe omutima ne gweyongera kulwala. Nangiri otwole emirembe omutima gunaawona.